Beyond the newsroom, where untold story is revealed. General Museveni Yoweri Kaguta tibohabulwa ensisinkano ye ne Lope Hon Ssenyonyi besekezi onono agenze okuvaawo nga kakasizza Hon Ssenyonyi is era Lope Hon Ssenyonyi aliko ebigambo byagenze maaso n'okubanga ayogera Mama Betty Nambuuzi bakireke Madam Teacher abangi nga bwe bagenda maaso n'okubanga bamuyita avuddeyo n'asekerera General Museveni n'agamba nti ng'alabye nnyo okubanga afiiriddwa mukadde munne abadde amugenda maaso n'okubanga ate amukuba ku mukolo kye tuyinza okuyita okubugiriza mu lulimi Oluganda olutuufu. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 453 688 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Agambye nti ono kafudde ndowooza eringa sigino eri General Museveni nti oba oliawo wandibaggwe. Aliwo muyimbi wa gospel yayimba pulaidi ya Mukama nze addako. Anyway, ndowooza bwebadde obubaka bwa Nambuuze. Kakati munnamateeka wa Honorable Mwanga Kivumbi yavuddeyo n'ayogera ku nsonga ezigenda maaso n'okubanga zitambula. Anthony Gino biki byayogedde Honorable Council Muyizi bw'ati Samuel bw'agambye mu bigambo bino. Leader of Opposition mu Parliament Hon Ssenyonyi Bisekeezi ono n'asekeredde abakungu ba gavumenti kwoteeka CDF olugenda maaso n'okubanga bayongedde otwalira amateeka mu ngalo nti kino kyongera okubanga ate mwana wattu kibalabisa n'okuleebuusa gavumenti yaabwe okubeera nga tebali buwamu yadde kabuntu akamu bwe kate. Ebyo nno bwe mbitadde ku mabbali waliwo wano bingi byenkuleetedde. Omunaggagga nannyini ssomero lya King David Ndeje aziikiddwa olunaku olwaleero eri mu bitundu eby'e Masaka eyo. Naye wakati mugenda maaso n'okubanga aziikibwa namwandu bamutwalidde mulumbe. Bino byewuunyisa. Anyway, bingi byenkuleetedde binjagala tugire maaso n'okubanga twogerako ku kadde akafaananako kobwe kati. Video soko gyemperera like bwekibaleka ejja kudduka emisinde mingi etuuke kulesa kino maaso olw'okubanga agifuna ate era mu ngeri emu nawe atulanga gwe mulundi gw'okusosola video zaffe njagala okusaba muganda wange twegatteko mu butongole ngo subscribing. Bw'omala subscribing definitely it means ojja beera ng'ofuuse kitundutundu koffe weewaawo. Erinnya nze Deni kuweereza Beyond the newsroom gwe mukutu kwoli ewatali kuwannanya kulala kwonna yadde okutwala obudde. Njagala kusaba munzikirize nsooke mbawe ebintu bino mu kuziika bwe biti bwe bibadde. Honorable Hassan Mukiibi olwo nno mwana wattu obubaka bwawadde bweyolese ng'obubadde bwagala okutwala namwandu. Wuliriza. Namwandu bagenda mumpeera enamba yange y'essimu konna akakutuukako omuntu ne bwakonkona ku nnyumba kwe kubiranze ebyo nja kubimala. Kubanga okwange kwakulwanirira mukyala oyo. Namulabye mukyala muvumu, mukyala w'amaanyi, kyokka nga bambi yabadde mu njegene yabadde mutuuseeko. So nensaba Katonda nange mwegatteko. Bane bakungubazi bannange ebigambo byange tebigenda kusingakaawo. Naye nsaba Mukama Katonda abakumye okujjako kati mwe abasigaddewo naddala abasuubuzi abali wano n'abantu mwena abalina ssente. Njagala mutunuula essanduuko eyataddeewo eyo mufunemu ekyokuyiga. Taddeewo abadde n'ebyobugagga naye awo waali talina kintu kyonna kyalina yadde ne mu ngalo ze. Agenze nga bwe yakola ki? Bwe yajja. Kakati mwe abasigadde mu nsi nga mukyali balamu nga tonnaba kumpanya kintu kya muntu kyonna oba kintu kyataddeewo no gwe mulaba yeebasaawo. Naawe kimanye nti olunaku lujja kutuuka obeere nga taddeewo era naawe ensi bw'onooba ogivaamu tolina kyogenda kukola ki? Kyogenda genda nakyo. So n'olwekyo bannange tubeere bantu balamu tweyise bulungi era tukimanye nti naffe olunaku olwaffe luli maaso awo lunaatera okutuuka. Bane Mukama Katonda abankumire abavudde e Kampala mwenna bambi muvuge mpola nga muddayo tetwagala tegenda kuziika wantu walala. Mukama Katonda abatwale bulungi abatukuumire era netaddeewo
amuwe ekyomuli ekyomulembe okujjako maama Nakuya naawe kubagizza nnyo naye olw'okuba nti tuli mu bintu bingi. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Hassan Tadeo yeewunyisizza abaziiso b'abakungubazi bw'avuddeyo n'akwata omuzindaalo mu bigambo ebisinga byonna awaanye nnamwandu okuba omukyalo omugumu okuba omukyalo omukkakkamu era n'amutegeeza nga bw'aba afuna ennamba ye buli ekigudde ewuwe amukubire. Mulimu ebigambo ebimu nga birungi n'oba oliawo nga si birungi oba mu lwatu. Ndowooza statement eyogamba nti nnamwandu n'abaana b'omugenzi bwe muba nga munneetaaze nja kubeerawo era nsuubiza okubeererawo famire ya Taddeewo. Ndowooza ekigambo ekyo ba statement ye yeemala. Wabula kino nno kiruma nnyo nnyini ddala n'abaddala abasajja baba beetoolodde awo nga bawulira statement ezifaanagana bwe zityo. Kuba naye alowoozaamu nti bw'ali bakiridde zira kumwa mwana tumulumbe nnamwandu we bwe banaamutwalira. Mpuliddeyo obugambo mu background obugamba twala taata kasita nnamwandu akyali muto. Bannange kasooke nkuwa ebigambo bino katini tubiwe obudde. Honorable Bagireke Betty Nambowuze sooka omulabe wano katini. Mwebaza okujja wano okungubagana eki ne Parliament bawulidde omufu bamututte ne mu cabinet byonna ebyo birungi naye President Museveni tumusaba agenda aziike ku mukulu munne ajumanyi naye yeetabeko mu baziisi leero ku luno ennaku zino abadde takyaziika naye kabaka yekka wano mu Buganda yatagenda kuziika tumusaba agenda ajumanyi aziike paka kati wano tubadde mu kkubo ne tumala mu kkubo 2 hours just distance ya zazibadde meters nga 5 ze mwembadde 500 meters kuva ssaawa 3 ez'okumakya ndi awo wano tuse ku 5 zizo zigenda ku 5 kitundu kati wano mu Kampala wano waba wazibu nnyo ajumani ajja gendera mu nnyonyi abeereeyo akole aziike kyekijja okukola obulungi mukulu munne aziike ku mukulu munne. Ebigambo bya Nambooze nga bw'obimanyi agamba nti Museveni genda oziike ku mukulu munno which is not bad. Olunaku olwaleero tulabyeko General Museveni nga agafeesinga maaso ku maaso ne Lop Hon Ssenyonyi Besekezi. Omusajja ngo omukono we gukankana nga ye nno Ssenyonyi yeesekera bwesekezi nga bw'olaba mu katambi ako. General Museveni ng'agenda maaso n'okubeera ng'ajja abadde ne Vice President Poziyani Jessica Lupo nga bagenda maaso n'okuba nga batambula mpola mpola awo ababaddewo Speaker or both Deputy Speaker Thomas Tayebwa n'abasajja bo ba SFC tabalekaayo nga bwe mumumanyi General Museveni bw'ati embeera ze anyway bwe bityo bwe bibadde olunaku olwaleero. Wabula bwe tubadde mu Parliament Hon Ssenyonyi abakuutidde okusigala nga beeyisanga abantu okwejjamu embeera ezo ez'okweyisanga ez'ekitujju. Wuliriza. Let us respect the rule of law and the people of Uganda whom we serve. As we mourn the late General Moses Ali, may this occasion renew our collective commitment to selfless leadership, accountable governance, and service above self. Let us strive to leave behind institutions that are stronger than we found them, and a country that is better because we had the privilege to serve. We welcome the Commander-in-Chief of the Armed Forces who joined us earlier for this tribute session. I would like to urge him to prevail over the various security entities to observe the law and respect the law as they do their work. The 1995 Constitution is a brainchild of the NRM government. We need to respect that Constitution. General Moses Ali was a believer in the rule of law, and that's why he gave up armed rebellion and then served in our national army. Anyone, whether a leader or an ordinary citizen, can be suspected by the state to have committed any offense, but they ought to be apprehended as the law stipulates, detained in a gazetted detention facility, and produced in court
within 48 hours. Lately, Right Honourable Speaker and colleagues, people are abducted, taken for days, weeks, and even months. Sometimes they are tortured, their family does not know their whereabouts, and they are not produced in court. This is not right, and we must collectively condemn it. On behalf of the opposition, I extend our deepest condolences to the family of the late Right Honourable General Moses Ali, the people of Adjumani, the Muslim faith which he professed, the Nubian community which he loved dearly, his friends and colleagues, and all Ugandans who mourn his passing. May they find comfort in the years he dedicated to serving this our country. May God grant General Moses Ali eternal rest and comfort his family in this very trying time. For God and my country. Leader of opposition mu parliament Hon Ssenyonyi Besekezi bw'abadde agenda maaso n'okubanga ayogera ebigambo bye bibadde biwulikika bulungi era ebimu ku ebyo Hon Ssenyonyi Besekezi byagenze maaso n'okubanga akoonako si birala kwe kubanga ate gavumenti eno eddayo okugoberera enfuga y'amateeka. Bw'otunuulira constitution ya 1995 Hon Ssenyonyi agamba nti oyo nno mwana wa gavumenti eno ya NRM kyokka kyewuunyisa okuba nga nayo yennyini tebagigoberera era ng'enfuga y'amateeka bagisuula dda muguluka. Ono nno Ssenyonyi agamba nti beetaaga okuddayo ku drawing board bagere maaso n'okuba nga ate bamanyi ekyo ekituufu naki enfuga y'amateeka kyetegeeza bwe tuba twogera ku democracy and rule of law biki ebituufu ebirina ogenda maaso n'okuba nga bikolebwa. Nti Moses Ali yandibadde kyakulabirako nti yatuuka mu masekkati mu lutalo nga musajja wattu muyeekera n'asuulawo obuyeekera n'agamba kayingire gavumenti agere maaso n'okubeera ng'akola just teekawo ekiddembe nakugoberera mu mateeka ate n'akulembera bulungi nnyo nnyini ddala. Yali musajja wa Idi Amin nfanfe ebyo byonna byadde mu speech ennene Ssenyonyi yayogedde ebimu bye mutafunye wano wabula mu kuba musajja wa Amin nfanfe nga muwadde n'obwa finance minister yamaliriza ebintu bwe byagaana okuba nga bitambula bulungi ebyabawo ne bibaawo n'addukira e Sudaani era yakomawo ng'alwanyisa Obote okulaba nga bamujja mu ntebe kubanga Obote yali alinyiridde eddembe ly'obuntu. Tuliko BTN Media Beyond the Newsroom. Moses Ali bw'atyo anajjukirwa ku lw'ebyo ebimu byakola ebirungi era Ssenyonyi mu bigambo bye abyogedde wabula muhoozi tamuleseeyo mu baatutte mu disciplinary committee oba mu kakiiko ak'okurejezebwa. Njagala kuwa akatambi kano ayogere basita okuba nga okawuliriza bulungi ebigambo bino byanira. Bobi Wine bw'aba kusoma akatabo ka Master Seed aka President Yoweri Kaguta Museveni first version ne second version yakasoma bulungi kati akaruru bwe kagwa Bobi Wine ne yeekweka n'adduka abo bwongo obutono bagamba odduka otya wandibereddewo kati bwe yatuuka eyo baali bamanyi agenda koma mu wiiki emu wiiki bbiri oba mwezi gumu naye jjajja alinga yakubye abasinga abadde boogera abatalowooza kusuka kyalaba ngo Bobi Wine ali serious. Kati uliza testimony ya Yoweri Kaguta Museveni Saabalwanyi ezo nyonyi ziyitawo temuzifaako okitegeera yali muwanga muse emyaka 8 ndwana nami tuliki ebyokubeera ebweru bimanyi famire yange yali muwanga muse myaka 5 mutwali wano mu Luwero tulwana n'olwekyo famire yange ebadde muwanga yali muwanga muse myaka 13 naye kyali kitugobye wano lyalifuga bbi twali tetunonya mirimu kati eddembe bulejja tuyinza kusanga omuntu wange yenna ali bweri eyo bonna bakomawo
mbwali bweru kubanga obugagga buli wano tobugereganya n'ebiri byendabeeyo ewere eyo mugenda okukola ebyowuddu. bw'owuliriza akatambi ako omwami ono erinnya lye linvudde mu mutwe naye omwami ono simanyi oba WNRM yalaga muwagizi wa NRM naye ebiseera ebisinga ajjayo nnyo points ate nga zikuba abantu b'NRM. Yagambye nti abatwala Kyagulanyi for granted nze mba mbeewuunya kuba bw'otunuulira Kyagulanyi ono ebintu byakola alabikira ddala ng'ali mu katabo ka General Museveni kagenda mu maaso n'okuba ng'akuutizaamu kuba bw'otunulamu n'olaba engeri gye yagenda mu maaso n'okuba ng'akwata famire y'okugijjawo ye Museveni yamala emyaka 13 mirambirira nga famire teriiwo era bwe yabeerera mu lutalo emyaka egyo 5 famire teyali wano ekyo mukimanyi bulungi nti Museveni yasooka n'awangangukira TZ bwe yavaawo famire n'agyongerayo Sweden ebyo byonna muze mubimanyi era mu byafaayo nga mubiraba. So kati Kyagulanyi ky'okugyawo famire it was a tactical move kwaba abamanyi ennyo sports be bamanyi kye tuyita tactics and tactical move kuba kwebala mapeesa nojjawo eno n'oteekawo lino n'oteekawo eno n'oteekawo liri naddala abazannyi ba draft awo muyinza okuba mu ntegeera bulungi n'emyeso. So Kyagulanyi kyali mugenda maaso n'okuba ng'akola Museveni ye kimusuza tatudde ng'omuntu kubanga amanyi akasajja kye kakola buli kimu kiri ku mulamwa kiri on point. Kanso Muyizi avuddeyo n'atugamba bw'ati ku nsonga za Kivumbi. Ennaku z'omwezi 9 Deborah Mwanga Kivumbi yaweebwa bail High Court. Ennaku z'omwezi 10 n'awambibwa poliisi ku road block empiki. Twamunoonya buli wamu netulema okumufuna. Nekituwalirizanga ennaku z'omwezi 14 okuteekayo okusaba kwaffe mu kooti enkulu e Kampala okubeera nti nno gavumenti eyali ekutte Deborah Mwanga Kivumbi emuleeta bunnambiro mu maaso g'amateeka oba emute addeyo ewaka asobole okuba nti nno yenjoyinga beeri gye yali afunye okuva mu kooti enkulu. Ennaku z'omwezi 17 kooti yakkiriza otuwuliriza ku nsonga ezo kuba era yitanakulabika naye tugenda mu High Court Civil Division ewa omulamuzi Collins Akiramu. Attorney General yajja ng'akiikiridde gavumenti era bannaffe bannamateeka ba Attorney General Brian Isoke ne Ian Derek Wansada ne bagamba kooti tubasaba ennaku 4 ensonga ezo zisobola okugonjoolwa mu nnaku 4 nti era baminisita abakwatibwako owa justice n'ab'ebyokwerinda nga palamenti bwe yali eragidde bali mu kukwasaganya nsonga ya Hon Mwanga Kivumbi nti era mu nnaku 4 nga basaba nnaku 4 ng'egye yali weekend kuba ku Lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 17 tulunaawerera Mande ng'ennaku z'omwezi 2 Hon Mwanga Kivumbi wajja kubaawo ensonga ejja kwemaza okuba ng'egonjoddwa mu mateeka. Kyatwewuunyisizza nga Attorney General eyatugamba nti ensonga ejja kuba ewedde ku Mande olwaleero nga 21 bwe tugenze mu kooti azze n'abapoliisi nga beewakana okuba nti Hon Mwanga Kivumbi gavumenti temulina. Okusaba kwaffe kwasinziira ku poliisi okuba nti yakwata Hon Mwanga Kivumbi era okusaba kwaffe kwali kusinziira nti poliisi bw'emala okukwata omuntu waliwo emitendera gy'egoberera okutwala omuntu mu kooti mu ssaawa 48 bw'etaakikola kwe kuddukira ku police headquarters n'ewalala nga tweralikidde engeri yawambibwamu drone walamu mu bifo ebitali mu mateeka gye batubuuliza abantu. Kati olwaleero Assistant Commissioner wa Police Mulamba Tumugumye Godwin agambye nti nno poliisi
Tena Honorable Mwanga Kivumbi nti yakoma mu kumuyimiriza ku road block empigi naye nti ffe tetulese bujulizi kukakasa nti mu poliisi zaayo oba gyesibira abantu kyewali Honorable Mwanga Kivumbi ng'era asaba kooti nti egaana okukkiriza kusaba kwaffe okulaba nti nno poliisi etubuulira wa gyali ate nga akkiriza nti bebamukwata gamba byonna bibadde byabwewussa. Ekyokubiri mu mpaaba yaffe twawaabira Inspector General of Police ne CDF akulembera amagye. Oyo ye CDF afuuse kyesirikidde kubanga amagye tegataddeemu kwewozaako ku nsonga eno. Twateekamu ebitongole ebyokwerinda byonna kubanga embeera eno twali tujja tugiraba ate twalaba bulungi obutambi nga poliisi bwe yamala okukwata Honorable Mwanga Kivumbi yamuteeka mu mikono gya drone. Kati tumanye ebikwatagana drone ebadde etambuza abantu n'abantu gye batwala bakomawo nga bawejera. Ekirala emirundi egisinga abatwalibwa drone babeera mikono gy'amagye. Kati ebyo byonna bw'obigatta biba biraga kintu kimu nti teyakwatibwa era teyasibibwa wansi w'amateeka. Ngera tusaba kooti ekyo kyeragira ng'era eragira gavumenti kyebeezuula eragire gavumenti okuba nti Honorable Mwanga Kivumbi. Kanso Muyizi akunnyonnyola engeri gye balimu era gye batambuddemu ey'amateeka. Anthony General yavuddeyo ne beegaana ne poliisi nti si be balina Mwanga Kivumbi n'ebirala ebiringa bwe bityo. Eyo y'ensi mwe tuli, eyo ye Uganda gye tulimu. Kankuwe nnambooze mu ddakiika emu. Fakti omanyi muwozi Sali abadde mu cabinet kuwa mwami Museveni company. Bokka ababiri abalaba ku magye g'okoti. Tugamba babadde nga bejjukanya. Towulidde ne deputy gundi nga ayogerawo vice president agambye nti abadde ng'oluusi amuwandiikira olupapula ngambire kino nga takyalina nagoogera naye ng'ali awo figa yakuwa president company galeme mugamba nti omukulu waliwo omu musaasidde nnyo bambi bakati anaafunaani nga munnamagye gamba n'abeera awo nga tali yekka kulabika nga luliira mu nnyana tugamba wubadde ajja kumubaala kyama kituufu balabeko ma Museveni of recent nga ayisa bwati omuntu afudde kiraga nti ono abadde munne nnyo era Moses Ali ono atufuddeko nga tetukirowoozezza twalimu okubuuzisa kiki eddala kye yakola ne Museveni. Museveni takuuma ndagaano. Moses Ali ono kiki kiyawa Museveni okulaba nga ebyo bye bigambo bya Nambooze ku Moses Ali. Ku lwa Katonda n'ensi yange mbagaliza bye munjagaliza tusinkane nga gulude nakkiriza. Bye bye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.